oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Achali nze ndi eno nkakuyo muggo ku ttako. Ku Bokati TV kwoli ate mpozi ze bayita kiboko ziri mu kunyoka owulire sawa zino eggaruga ba promoter bali bategeka ebivulu obanyula okutegeka ebivulu ne tugenda mu lockdown sali n'abasuubiza akasente akasooka Abite Kisimbu ne banne ne bakabba kakati bano basazeewo bafuna basaba akasente akalala Jeno Salimu Sale n'akabawa kakati era kigambya mbu ate abanako Abite Kisimbu bagala kanyagula bakatwale ki bakatwale kati basazeewo balumbe Jeno nako lwajjo balumbye Jeno yabadde ali wanene bwe bajja ku hoteli eyo gimanye eyo gibali bazimbidde okubeera ya Kyogamu bamulumbye nene batamufuna ne bakuba ekimoni kati onako lwali bakedde we garuga jukire eggulu yavaayo kati ali garuga asooke mbawo aka video kano nga babatwala emisinde bakaaba emisinde babatwala misinde n'amaloboozi ngenda gabateerayo nga bakaaba bagamba twagala kulaba Jeno twagala sente zaffe ze yatusuubiza weewo andi bagamba akusuubiza akira akumma tetwagala olutalo na muntu yenna era tetulina olutalo tujja kulukola ssebo ebitalina makulu wabanga Abite Kisimbu yafuuse eminyira tujja gisangula abatwala bilioni 5 alinga amatako bazitwala biki byabwe era byakukwaba oganda Ogaya alinga ki? Alinga Yesu waffe kugoberera. bwetuli ati Uganda Fabric Byatuyamba okulangayo. Era kino twagala kukikakasa eggwanga nti akwata ku ssente zaffe aba atuleetedde obusago obw'amaanyi ennyo tugenda kutaka ssente zavaayo tebazikukwatisa ssente zaffe kabanda agabese emyaka ebiri nga tetulina kyetukola Jeno yaleeta omuji n'akwata ssente zaffe n'azituwata abazingira Abite Kisimbu alina ky'anoonya ayagala kuddayo waabwe Kampala agisuubuza bigere ayagala kuddayo twagala ssente ziyingire wano obudde bukubye abo muduke mweyongereyo tweyongere ko bavudde ku patro tugende bavudde ku patro bavuddeko muduke bale basala akuleka
Achaina nze ndi eno nakuyo muggo ku ttako. Bannange abali e Kampala mutusabire enkojja alagidde abasirikale ba Jeno ne batukuba era we twogera tunyiga biwundu kubanga batukubye nnyo. Kojjo alagidde abasirikale batukube nesi tugenda kuvaawo wano. Bapromota muyimuke tubanje ssente kubanga nkojja yatesa Nabitex bazibbe. Muyimuke tubanje ssente zaffe batutte batutte. Kuba kati batukubye n'emigo gimenyese gino njikutte segena gisuula. Naye nga batukubye tubakoze eki? Nkojjo, Ivan zino ssente zeno yazituwasiza mmwe mulinde omusaala gwe mukoera gubamala muleme kututtira bapromota bato. Zino ssente zibabanja siza mmwe ate simwe mwazituwa. Mutukubye okubula otufiirako. Ivan mwe yaddugalira omwalinga ekizibu. Bannaye mutusabire Nkojjo na Ivan bagenda kututta. Batulimbalimba mwerondemu abantu bataano tubatwale bwe baba nga batambula ng'alagira abasirikale be ng'agamba kati ate mubakube. Bannaye mutusabire Nkojjo ayagala kututta. Batukubye emigo batugamba mulondemu bataano bwamala bwagamba kati mubakube. Bannange ladies and gentlemen bamemba eno batuli bubi batukuba emigo gisusse. Kyemba mukola abakulembeze mutuyize y'amawulire mutusindikireyo amawulire ne wana ba kamera emu batugobe batukube nga amawulire weegali. Naye tunate tulina amawulire bagenda bate batutte n'otutta. In fact bano bavayola bafudde. Nafudde dda. Emigo gye batukubye n'embooko gye ndimu essaawa zino. Nsaana ndowooza na ddwaliro bakitone bannange oli ku kimaama oba vayola oli ku kimaama. Abakyala tukubiddwa emigga ate mukimanyi omuggo gw'omukyala guluma. Omusajja yagukuubye obulungi guluma. Mbeera gye tulimu yo si nnungi wogattako n'emisindo obugere butumyukiriridde. Tufa ge mazima nze mpulira buli kimu kintamye. Nze ntudde wano wama wakiiwa wendi ne bapromota abalala naye kambabuulire nva kubira beta mungi nangamba ssente waliwo abaziraalidde ne ssente zaateebwa ewa Jeno muveeyo ssente mugenda zifuna naye nga ngamba ebigambo bino ku miggo gye bankubye kulemereko ssente ani zisine bwe batankubye era mujja kundaba bapromota mwenna bino sibigendamu bulijjo naye kati ninga situsuuba atandisa olutalo lwennyini emiggo ngifunye simbajasizza nenjiina bankube n'amannyo saidi eno wazimbi ku ddyo bannaye mwenna abatazze mu struggle ffe tukyali mu dduka abasajja batugoba batukuba emiggo sajja bagenda tutta naye abataliyo eno mutusabire kuba tuli bubi nze eno negyendi mu kuyita simanyiyo eno mu bibira naye nga abasajja batuli bubi batugoba Nkojjo kyatukola bannaye adiployinze abasirikale amagye poliisi yonna naye mutusabire abataliyo Achaina nze ndi eno nakuyo muggo ku ttako mubajje yansitudde negyendi simanyiyo n'essimu yange ngisudde baidala akasawo konna kagudde enjala sizo zino zetupaatiikamu zonna zivuddemu mwana banaye bamemba ekiri eno mubajja badde akwata ebifaananyi ne vidiyo okusinziira ku bimu byasindise bamukubye emiggo nga nze nyinawe neekwese ng'ejjange ejyannoze dda essimu neegwa n'engironda era essimu nze njirina katikati saawa zino. Mukwate vidiyo ezo muzituweereze yose kirambadde bagabo buli yakwata vidiyo agisindike kuba basobola bakwata amasimu gonna ne bagabajjako buli yakwata vidiyo gisindike awo kiba kisobola okukola amakulu fe tuba already tumaze ozifuna n'okulaba ekyokuzaako mu ngeri zonna. Bankubye embooko ndowooza ziri bbiri naye nfunyemu nga 30 mpulira ndwadde n'omusujja ndwaliddewo naye ng'eno struggle bannange eno yo ya kibooko twali tumanyi yakusiba busibi naye ate ey'ekibooko esusse zino ziruma naye nga baganda bange mwenna muliridde avaira muliridde wa sisita kitone muliridde wa bannange eno embeera gye tulimu yo Katonda atusaasire. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV